Omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa ogukolebwa amawanga 7 okuli Congo eyankagwegattako, Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi ne South Sudan nga gwatandikawo Kkooti mu mwaka gwa 2021 giyite East African Court of Justice n'ekigendererwa eky'amawanga ga Namukago okutambulira ku mateeka kiyambeko mu kunyweza endagaano gye bateekako omukono ekola omukago guno. Kati olwaleero omulamuzi akulira Kkooti eno Nesta Kayobera ategeezezza nti olunaku olw'enkya bakutandika okuwulira emisango egyawaabwa mu Kkooti eno n'egyo emipya era ng'enteekateeka eno yakulungula omwezi mulamba. Our court will be having our session. We will start with the first division from tomorrow, and ourselves, the appellate division, will start our session next week. Kkooti eno guno gwe mulundi ogusoose okutuula wano era ng'emisango yakugiwulirira mu kkooti y'ebyobusuubuzi wano mu Kampala n'ekigendererwa eky'okutuusa obuweereza ku bantu. So we have a number of cases from the first division. The principal judge knows. Myself, in the appellate division, we will have more than 14 cases, but also we have some 4 judgments and arbitral awards, which will be delivered during our session. Wabawo ensonga ekwatagana n'ebyobukulembeze, eby'eddembe ly'obuntu n'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gano nga tebitambudde bulungi, omuntu wa ddembe okutwala okwemulugunya kwe mu kkooti eyo tekyetagisa kusooka kuwaaba mu kkooti zaffe. Wano omulamuzi Stephen Mubiru akulira ebyamawulire mu kkooti ey'ebyobusuubuzi ategeezezza nti bakulira emisango omuli egy'ebyenfuna, egy'ebyobukulembeze ssaako egy'okutyobola eddembe ly'obuntu. Obuvunaanyizibwa bwa kkooti si kulaba nti ekubiriza abantu okujja okuwaaba emisango gy'eri, naye bo basanyufu nti bwe bawa ensala zaabwe amawanga ageegatta mu mukago guno gagoberera ensala ezo. Bano era bagamba nti ebisalibwawo byonna mu kkooti eno biba birina okuteekebwa mu nkola amawanga ga Namukago. They bring the judgment where they say the Republic of Uganda through its judicial arm has not respected its obligations under the treaty. So what we do, we put the judgment on the balance and see if really that judgment complies with the obligations of that partner states and the treaty, especially Article 6D and 7.2 of the fundamental principles. Nti bwe basalawo nga naddala kati nga mu Uganda ku misolo, amateeka g'emisolo gakyuka, bwe basalawo mu Tanzania ku luguudo lwali lugenda okuyita mu kkuumiro ly'ebisolo baluyimiriza, bwe basalawo mu Kenya ebikwatagana ne constitution yaabyo bitagenda bulungi, eggwanga lyabawuliriza. N'olwekyo kkooti ekoze omulimu gwayo era ekyagenda mu maaso ogukola. Okuwulira emisango gino kwakomenkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi omwaka guno. Sandro Nabaggala ne Mike Mutebi, BBSKATI, Gambuuze. Ebya kkooti ya East Africa ngo bitadde ku bbali wabaddewo okuyitingana kw'amasasi ne tear gas ku luguudo lwa Kabaka Njagala. Poliisi n'amagye babadde bagezaako okugumbulula abantu abadde bekalakasa. Kigambibwa nti bano babadde ba people power abadde bayisa ebivulu mu bitundu ebitali bimu nga baagala abantu baabwe abazze bakwatibwa n'okuwambibwa olw'ensonga z'ebyobufuzi bateebwe. Poliisi etubulidde ekireetedde abasirikale okuba amasasi mu bbanga wabula babaddewo bategeezezza nti abantu bano babadde tebalina wadde ebipande bye bakutte.